Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mukasule nti oli bulungi je baliko gy'otuusaako engalo. Njera soka kwisa secretariat mujiulize bulungi nnyo. Nsaba Mr. President Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba National Platform ne bana Uganda mwenna buli omu gy'osinza olw'akatambi kano. Twongere nnyo okusabira eggwanga Uganda kubanga we liraga mu katyabaga. Ffe wano kungulu tulaba byabufuzi politics ne waliwo munda ebitambula byenzo bagamba. Era secretariat yasooka yeewa. Bana Uganda mwenna nga ne President Albert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'enkya genda mu bukiikakkono bw'eggwanga naye njala kuwa information ndube ng'ogirina ne bana Uganda mwenna nti nzize mbabulira information ku bintu byonna bigenda mu maaso mu ggwanga naye kano akalulu ka mulodi guno kazibu nnyo. Ekisookera ddala njala bagamba nti which eno yenyini kikube mukono mabega anaje ne mbagamba nti ne which eri ewedde nti waliwo enteekateeka ewamba eggwanga oba ewamba obuyinza ng'enteekateeka eno eriwomeddwamu umutwe omukyala Janet Kemba bazisaako ne mutabani we Odrek Lwaboogo n'egibagamba bwe mala gibagamba nabakyankalanya bonga ba kampu yo naye ate waliwo abalabe mutamanyi njala tegeeza bana Uganda tugenda mu protest vote naye waliwo kye mutamanyi kyengendo bategeeza omusajja kale Karekyezi Kayihura mwali mu underground akola Damulya Christopher mwali mu underground akola kiki baagala fe tuli mu protest vote era tugenda kulonda naye there is a possibility nti tuyinza obutagenda mu kulonda oba tumala okulonda ne batuwamba. Njala tegeeza Mr. President nti buli gye tubala abasajja bano batubalirako protest vote eri abasajja mu gavumenti abagibalirako nga bo balinze spark batekinge over obuyinza babuwambe. Mr. President eri abasajja mu gavumenti ne mmaje abalinze spark ate bo batuwambe nga bwe kyabadde e Madagascar nti banansi ba Madagascar bwe bamaze okusindikiriza president n'ava mu buyinza nga bali mu kwekalakaasa ate ow'amagye najja n'agamba nti kati atekinze over obuyinza era yalayidde nga president kati nabali mu Uganda kye baagala beebaluwa asookera ddala. Mr. President Karekyezi Kayihura mwali mu system yakomyewo era kigambibwa nti bano abapulaninga okuwamba baagala kuwamba ng'obuyinza bukwasa Karekyezi Kayihura manyi ku neno video ejja motuukako abaagala okuwamba obuyinza baagala buwamba nga buwumuzamu Karekyezi Kayihura kubanga nejjukira ogenda omugoba mu poliisi era amaze okuyingiza ebyokulwanyisa bingi mu ggwanga era abirina abiterese eyo gurupu yeri awo endala yeruwa waliwo gurupu ya Christopher Damulya Kijambia nga ye bw'atulira ne bakyaliibe ng'agamba nti ninze spark yonna yakozesa ghetto structure ze zaalina across the country nazo zitandika okwenyigira mu buvuyo obwo oluvannyuma yakozesa abantu balina mu system nabatekinge over obuyinza so kati ndowooza mutegedde zizo timu bbiri ezaagala okutuwatawalako obuyinza ng'ogyeko eri eya Odrek Lwaboogo kati waliwo eya Christopher Damulya waliwo eya Karekyezi Kayihura n'abalala so njala bategeeza bana Uganda mwenna any kind of coup d'etat in Uganda it doesn't favor us with the indigenous Ugandans nchiddamu any kind of coup d'etat before after elections it doesn't favor we the Ugandans so we must be very careful including National Platform all Ugandans be careful that there are so many parties within the government structures who are willing to take power from we the indigenous by causing a coup d'etat whereby Karekyezi Kayihura is interested Christopher Damulya also is interested and Odrek Lwaboogo so currently those are three parties which are interested in grabbing power from Ugandans they're just waiting a spark from we the indigenous Ugandans so ekinjagadde president abenga akimanyi bulungi nnyo abenga akimanyi nti essaawa yonna buli wakuba campaign buli kyakola kyonna akimanye nti bano baagala kuwamba kutwala buyinza awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kansooke nkoleka clarification kano anjala getegeeza eggwanga ne banna Uganda mwenna nti ku lunaku lwokutaano bwe nali mpa security alert zaali 3 nayogera ku security alert eyalimu omukyala Teddy Nambooze
bwe yali Serena yali ku Serena ekigo nga baliyo Teddy Namboze baliyo Masafi Mpuga waliyo Abedi Bwanika ne Teddy Namboze yaliyo kati olulimi lwaserera olwokuba nti oli Betty Namboze yamanyikiddwa ennyo so olulimi lwogera Betty Namboze nja kola clarification tiyali Betty Namboze yali Teddy Namboze omukiisa akikirira mpiki so si Betty Namboze kale mwana jana bategeza bana Uganda bali mu diaspora abali Uganda abantu be mukono nadde soogera ku mukiise Betty Namboze nadde ntegeeza omumpembe Teddy Namboze owempigi yabadde mu meeting eyo kubanga basala entotto okusanyawo president mu ngeri yonna esoboka njala kola nkoze clarification eyo nabadde ntegeeza Teddy Namboze owempigi so si Betty Namboze owemukono kinjagadde osoko kola clarification ensetegere mwe bali nyo balire ddala kati malo kola clarification video njagala etandike video egenda tandike ntya sitera nnyo kwagala kuwa budde ba comrade naye abangoberedde for good 5.5 years nze natandika wano security alert nayamba abantu bangi nnyo okubeerawo mu bulamu n'olwali bakyaliwo naye wajjangayo abantu abayitanga ba comrade nga bakuba security alert ez'obutwa ez'okutta abantu nga bazikuba kati ku Lwokutaano bwe nakola security alert zaali 3 nembategeeza yali ku Serena ekigo nembategeeza yali ku Papapo we nabagambira nti mwalimu David Musiri mwalimu oyo mukyala eyesimbe mu Kampala Central mwalimu ne mukulu Tafubi nembagamba ne security endala eyali eya muganda affe omu kuba kulya timu ya president go bayita Mbogo nembagamba security alert zaali 4 kati olwokuba nti saagala nnyo kuddamu ba comrade naye olwaliro kampa obudde comrade yono muddemu bwe nakoze security nategeezezza nga ndabula muganda affe Mbogo okubeera aware nti state emutaddeko amaaso nti baagala mukozesa oba okukwata nnyina bamuteeke mu kattu nga mulabula nga bwentera okulabula abantu wabula comrade omu yazze n'akola video emisana n'annumba ng'awakanya byenjogera oba ng'agamba nti security alert zeetaaga nzisindikira omuntu oyo ngere mu inbox ye omwami ono y'omu abadde nga ajja nnima empindi ku mabega ne mmuleka nga sina budde bwe kubanga nze sirwa na bakomrade naye bwe ndikoolinze history wa security alert abadde bajje bazirwana the end of the day tugenza obbagwamu nga ba state agents nga bw'oyogera information eri crucial ng'okuba state ng'oli ajja agidiffusinga bw'agidiffusinga aba akolera ani bw'adiffusinga information yaba akolera ani nze ngenda okujja okukola statement ng'already mba mmaze okukola ground work nga ntaddeyo information ku ground wano bwe nzija n'enjogera publicly already state ebemanyi nti njabiza n'abadde bagenda okukola ekyo bayya plan kati oli bwangamba nti sijogere wangisindikire comrade mu inbox nga tamanyi oba nakikoze oba saakikoze nga talina ku security team ya president wabula ataayaya butaayaya njagala kuwoninga omulundi ogusembayo mbadde saagala nnyo kuwa budde mukulu gwe bayita Sadamani Makebe amanya ge bampita Lumbuye sitira nnyo kwogera n'aba comrade era sikwogerangako wabula olwali tuli mu crucial situation nti omukulembeze ali mu target baagala mutta bwe nfulumya information nojja n'ogidifusing ng'ate olinga ayagala okummanyira nga wamanyira dda n'enkuleka njala kugamba ekigambo kimu information gyenkola tosobola gikolako wadde 10%. Abantu bemponyeza mu Uganda tosobola bawonyako wadde n'omu. Tuli ku security team ya president. Just tuli foot soldier. Ngera kugamba nze bukyanga okola videos zonna sikolangako nti nkutte mu videos zo oyogedde no. Kubanga sirina budde nabaganze sikwata mu videos za muntu. Kati gwe bwe mba nawadde security nga nagiwadde omuntu. Gwe nojja n'okola video ng'olinganga mmanyira. Ye so ina right y'okummanyira. Naye be very careful nze golumba tomanyi. Golumba tomanyi. Onumbidde banga nkusirikiridde. Naye kikwata ku bulamu bwa president. Mukulu. Manya wokoma.
benna yogeddeko tannakola alamu yonna kubanga bategera information yemba gwe go kitakwatako gwe sasindikira information otandika otyo ogamba mbo byenkola simanyi mba ngenda kwawuzamu security azifu ngenda kugamba toddamu kwogera ku linnya lyange oba okwogera ku information gyenjogedde kubanga nze siku soogera ku linnya lyo ate ne byokola sibirinaako buvunaanyizibwa nkola information yange njagadde okutegeeza bye bino byeyayogedde njagadde mu obudde enseetege nze bwenteeka abantu mu tageti ne beeyokya njagadde mu obudde ategeere nti byakola tebigendera ku mateeka njagadde mu obudde muwulize bulungi nnyo bwatu byayogedde gwa kuwuliriza then otambuze kati wuliriza kati badde balina okunoonya muntu kiko bagenda okukozesa atusobola ku president nga baagala either akozesa foot soldier omu ku babodegaali ba president kati omuntu gwe bayinza okufunayo okubbira president mukulumbogo nziramu otegeeza public mukulumbogo aliroyo ku president wabula waliwo ekikola kibagala okukola ekiyinza omuleetera obuzibu kyekiriwa. Yes, tutandike bwe tuti negozadde akubira engoma. Yes, Mr. Federumbu yemanyi wajikoze mutima mulungi, but at this point in this revolution we need to know when, why, where and how to deliver the message to the public. Do you know manya? But I'm going to gamba message eri encrypted to the public. Amazima gai security yandi badda nungi nemukana kasera at this point in time izo kola damage jetuli. Okay, mazima. Number one, bana bambagobola bawo nabasinga obonye bali ko studio mukulembeze tebagana kwa social media. Tebagana bimanyi. Tebamanyi na bimanyi bya views, tebabimanyi. Tenzo bali batula banganako. Naye tolo wabonda batuwa matu. Nzinali natia edobozo inategeka woje likoma. Natia amwe byaddala bya sirimanyi. Diyeyo kati misafara kati gonsingako ate by far. Abantu bagenda tukabagamete omwana ono mbogo ekitofa izo bali royo na yate agenda bera compromise olode kala linfute de rachi waliwo sente eni waliyo mama bana bali ku district ground LC1 biralamu mbadde nkusaba information nyime tufulumya eberenge eri welo packaged mubanga kasanga weri jimutwere mu kabox nze nabagamba mwana buli ena ina security alert tochigeza no isa security alert mulinya lyange. Wala so kunkubira simu inbox me. Otherwise sagala kusiuka mpisa mwana. Bana bali tutambula mwana ku ground balalamu. Banyivu onachagula cha magana mutwagala chagwa ine dambu muwirabo chagulani. Omukono gufa itane guro. Omukono zero from wagoya gala but chagonya fuka subi yafe. Our last line of hope. Katabuno watano baga malaka atamu ku matabichi mwana nedda mwana. Omuntu agamate ulaka tonyo kulinso oli wadde mashoranga insult oba advise iyo dembelyo yabagamba kibanda dda abina bitasigale waka tusibabu gwabwenga tocho kimala bulamu yebereremu kimala balenge west tujja mu wayima muberemu kati mukulu wayagadde nkuwogereko kakugambe bwenti sigala mu line yo ebintu byadde okola sigala mu line yo kyekisoke kyokubiri gwe toli mulayini wowa security alert. Toli mulayini wowa security alert no. Toli mulayini wowa security alert tasobola jikuwa. Wabula sigala mulayini yo. Byenkola tosobola bikola nawe byewokola sobola bikola. Tuli mu revolution buli omwe akola mulimu gwe. Sijjanga ko mulayini yo sijjanga ko mulayini yammwe. Sigala mulayini yo. Saagala oddemu ku distributing information efuluma. Abantu bangi babasse, abantu bangi bavundira makomera. Gwotambula otayaya information gye tufulumye mu gye mukuba nkutegeeza olwaleero toddanga muko mentioninga linnya lyange ku platform yo yonna. This is last warning, otherwise nja kukulabisa oyinza n'okumala wiiki ejjanga tozze ku ttiimu eyo. Ekyo kikuddiramu nkulabula toddamu kwogera ku linnya lyange ku platform yo yonna wadde odiisa mu kamwa, otherwise nsobola n'okukulabisa ne wiiki ejja n'otaddamu kudda ku ttiimu eyo wadde okulabika ku competitor president oba osaaga. Nkulabudde bulabuzi komya okwogera ku linnya lyange information gye njogera gire kubanga nina ku it's on record. Buli security alert ze nakola nga ne badistribusi ne bagala bazikyuse bakubekkereza ludda woyale kubanga abaali bakolera state so teweeteeka mu position nti owakanya information efuluma nga gotona information yogenda fulumya. Stay warned. Sigala mulayini yo tochigeza era toddamu kwogera ku linnya lyange oba okwogera ku security alert
bwe ziba tebazogedde ku ggwe. For the good 6 years nkola information, gwe tosobola kukola information almost for 30 minutes. So nkigamba toddamu gwe nkumaze ka to prove you. Bwe nayogedde information ekwata ku meeting yabadde ku Papapo wakati wa Mpuuga nga asinkana David Musiri ebyakozolwa mu birabye. David Musiri yakozolwa mu birabye. Yabadde n'omukyala gwe bayita Nakuya eyeesimbye mu Kampala Central kuba Makadi. Kati ye Tafubbi avuddeyo bino byayogedde. Tafubbi olwali avuddeyo n'ayogera bino. Njagala ow'amatuku voice note yen. Kati olwo kootegera bana bavubuka nti bo bwe tukuba security ne bagamba nti tutiisa abantu abayina kya blocking. Kati ku information gye nafulumizza ku meeting yabadde ku Popopo ulira Tafubbi kyagamba. Owekitiibwa Wasotya Ssebo mbadde kubirako nawe layiko kyawo omudde ono Sekide Robert Tafubbi mukama wange je baliko mukama wange munange njagala nnyo okumaking ekintu clear because I have a lot of respect for you ngajje no mu struggle. Information yawafulumiza yabadde sinkyamu n'akatono naye njagadde nkunyonyole nti nze nali mperekedde muganda wange Musiri David kwa twadde ffenna mu struggle nali mwolekedde Popopo ng'omuntu nali simanyi gwagenda kusinkana naye of course butuuka mu kifo ng'olina omuntu n'abako gwasinkana balowooza naawe waze kusinkana muntu oyo nze teri olunaku lwe ngenda keera ku makya I disrespect my president. Nyinza okuba saafuna card but I have a lot of respect for my president and for this struggle. Mbadde eddoboozi lya nkizo okugezaako okukolera n'okulwanirira enkyukakyuka mu Uganda sisobola kukivaamu mukama wange. Era nkutegeeza ebigambo bino togenda kundaba nga nkedde ku makya ne nyambala kaadi ya kibiina kyonna mukama wange ndi wa National Unity Platform. Era mukama wange ategeeza ensi nti ba stakeholder ab'okubiri abantwala mu parliament baba bakola decision yakuddayo neebuuze ku ba stakeholder abasooka abantu b'amakiriisi kubanga tuli kibiina kya people power. So njagadde nzije tegeeze mukama wange tonsuubira nti nsobola okukeera ku makya nendyamu struggle olukwe oba nenkeera ku makya nendisrespectinga mukama bwe yasaaka ekisa kye ne feva okulembera kyuke kikoze mu bwetowaze n'ekitiibwa ky'amaanyi mukama wange kansubye sikoze ensobi siiba bulungi. Alright. Oyo ye Comrade Tafubbi nga confirming information gye nayogedde yabadde ku Papapo wabula yakugambye nti he wasn't part of that group yabadde avuzeeko bufuzi David Musiri ogendo sinkana Mpuuga so yeti yabaddemu lwakuba drone zaffe zaamukutte ejjumula nga aleesaani alese David Musiri. So security alert nawadde nnya nga mulimu neeno olw'okuba nti ono kimukakaseeko azze n'agamba nti information ginadde yadde entuufu naye yeeta yabadde part of the team nawadde security alert nnya. Kati gwe mukulu ngenda kukusaba kitwale nti tomumanyi nange sikumanyi byenkola bireke nawe okola bibyo bw'ona ogenda mu maaso ng'ozzemu okukola vidiyo endala eyo ne ttiimu oyinza ogivaako mu wiiki egi nkulabula ne buwiiki muyinza obutaddamu ku ttiimu eyo ekyo kyonkulabula kuba kati olaze olinga ali mu koodi. So stay warned nze gw'ozannyirako naluzinga obulamu bwange gw'oli Kampala olya onya otambula nze naluzinga obulamu esinda bulamu. Kati bwe nfuna information eri ababadde Uganda nga gojo duty fusinga azifu nti olina gw'okolera nze bw'ogamba nti ngenda kukwatako wiiki egi tosobola kusigala ku campaign trail. Stay in your line. Sigala mu line yo. Nkuddiremu voice note ya Tafubbi ye ng'agamba yavuga buvuzi oli okumutwala ku Papapo okusinkana Mpuuga ne banne kye baali bagenda okukola ku Papapo kimanyi. Kankuddemu voice note eno gyawulira. Owekitiibwa Wasotya Ssebo mbadde kubirako nawe layiko kyawo omudde ono Sekide Robert Tafubbi mukama wange je baliko mukama wange munange njagala nnyo okumaking ekintu clear because I have a lot of respect for you ngajje no mu struggle. Information yawafulumiza yabadde sinkyamu n'akatono naye njagadde nkunyonyole nti nze nali mperekedde muganda wange Musiri David kwa twadde ffenna mu struggle.
eyo sigenda kuddayo. So njagadde okonfaminga bye nabagambye buli kimu information kati yenna agirefuse nga kiba kitenga nti ali commission. That is it. Go tomanyi musajja banonya Kyagulanyi mutta. Tomanyi bantu batadde ku Kyagulanyi mutta. Kati bwenzija nepa information balaga nti security talent. Please sigala muleniyo ngenda kubuza ekibuzo ekisembayo. Wali obaddeko ku TV yonna ku social media nga kuliko wa NRM avuma Nuupu bavuma Kyagulanyi. Noba wa NRM mugamba nti ebintu byovuma Kyagulanyi bikyamu bameka. Ate nze sivuma mpa information. Kubanga bamanyi nti bakuba muntu muti naffe tulabula muntu wafaleme kuttibwa gwatoga mbwate biba security. Stay warned, sigala mulayini yo. Awo tuvuddewo. Wana minti mpemu dakiika mala okutereeza wano. Alright. Bwe mala okutereezaawo nina kye njagala okusooka okuyisaawo wano before nga sinagenda ku kintu ekirala kyonna. Nabagamba recently nti Museveni adeployinze ba generals okutambula nga bakampeyini nga bali campaign za president, yagaseeko ba prison wardens okutambula eggwanga lyonna. Kati waliwo general omu ali mu flying kuli mu department evuga ennyonyi eyavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Yagambye bw'ati. General yagambye bw'ati. Naye nga yabadde akola blackmail nga mukolako president. Kati ngenda kuzannya ebigambo bye then mmale nkubire strike machine atuvuuna ebigambo musajja byayogedde tulyoke tusimbule video. Bw'ati bwe yayogedde. Na dum bali mtumeti kina tu malo kongo babe kongo balo jambala ko wan ko ma cha ko malo kongo ba ngio ka no ko da rumu tiki da kati o ko mi to tiki ma kana pira biche lu ya di do e to ko ma yo pien kongo pero amado wai ba tiki ni mo digestion ko da be ade me mero pate wati urwa muge Dangeo pa watu ba. Ayera pe. Uno baingia uno. Anda po ni dia uno. Kani no moyo. Kani ni kirwa ya kabimba. Unti baika bimba. So abimba ana kwa na bim primary school kan. Akado P7 na bimba. So ana bi ro bimba. Ai bi ka waka. Bim primary school kana kwano kanya kada achieve secondary school so ana poyo winyo luongo ni ya ho ko tikala monia ba chido kan moroni jokene no ni jokene nywa tera ipori adi iponi no ni bedo kameko de chale gine ba yima asa de no boy wan Kampala he's enjoying outside eto bido ni no peko neno ente yelo wiji ka ko ne joni ko ni jomono ya bitoni kure uni ngewo ba ni le pro ka uni lewe ni chuo na mite chuo ne na di wane ngile mwae ngewo ni ngo homosexual is LGBT one by me do the youth na mewani ba ngare gi no ko ti no emi gire chile me chulo ni emi chile eto ko ni den mo kuoni ya nyim ko ke pamba ifoto ke pamba ka me bi mo kati kampite wana strike machine kuba ffe tukola information nga tukwera ko reference comedy strike machine ajja tunyonyola musajja bya dayogera bwe tumala strike machine then tugende ku kinyusi cha video ya tulese. Alright, can't take one. Then we comrade strike machine ajja tunyonyole. Simanyoba kwa ali. Simula bako ndoza taina. Yes, comrade. Yes, comrade. Good evening, brother. Good evening, how are you? I'm okay.
Yeah, as I promised you today in the evening that I'll call you shortly to translate all the propaganda or blackmail. One Lieutenant General, which he was trying to blackmail the president and his family. Because now I'll give you 6 minutes to translate the information that all Ugandans, they get to know what he was meaning and what he was doing towards the system of blackmailing the president. So you have the mic now, you can translate. Yeah, bro, before I go into that translation, I need to let you know that it is not only one general that is doing this. Yeah. This General Okiri, and was captured in Abim, is one of them. There is also another general called General Owili. He's called General Willie. He's from Kitgum. I think he's the ISO guy. He works with the ISO these days. He's in ISO. Then there is one general called Lieutenant General Chazotem Awan. That one is a serial land grabber in northern Uganda. He works with Saleh. Mostly Saleh's guy. He's also doing the same thing that General Willie did to General Kiri did today. Yes. But for them, they operate in different areas. Now, we are going to go as a gundi. Mr. General Kiri, Malawi Mugun, video guy, Abadali Kuyogara. Yeah, printing photos. The first photo was photo Solomon Kampala with his girlfriend. Yes. Abadali Kulagara Abakunda Abana Abavuka or Wabimu into Bobby Wine. Omwana wa Bobby Wine alikunywa amazi enyogoga wawero muli wano muli kusafaringa muli wano you have been here mubare musafaringa for all these years. Government has been here for you. But kakati inamu ize nyaga kubuza ochukira 2 years ago Bobby Wine abakara mojogo bali kufa kusonga merite baneteliwo oshekera anga Bobby Wine yaguze mere nenupu basinikire trucks of mere Mbijanjalo, Bawunga, Mukaramoja, Chicho, is that not Bobby Wine? Yes. No, is it not Bobby Wine? Is it Bobby Wine that has kept this youth in Abim who are at home right now because the teachers are on strike? Is it Bobby Wine that has kept them home? No. Who has not made them go to school? It is the NRM regime that Bakari de Somero, Havana de Somero, Amazomas are pretty much striking. NRM de Vayaga Kuba Sende, and the regime Yamusemi, Mamma Tamari, Adimu Muralis, Nemusemi, Northern Uganda, Isa Yona Yini, Alinemus, Musas and Balimuarwa. Is it not, is it Bobby Wine that kept the children of this people at home? No. Next, the second photo, that General Kidi, Ayalagi Davana, Muabimu, Lero, Mwala video, Kako, Fanu, I didn't photo of Vinyo, but Nyakaku Gosongaza, Bifanani. Boy, Yalagi de Ababimu, Abanababim, Vuka Wabimu. Yalagi de Abasaga is a Simani. Even I've never seen those people with the Bobby Wine, by the way. Abasiaga. Those boys who get married in I think there's a guy who was makes noise in why are you gay? You remember that guy of Kagwanja? Yeah, Kagwanja, yeah. On Zima, yes, on Zima. Why he took the photo of Zima with some other guy. But these people were Abasajan or Mosajan or Mosaja. Aligo Maringa, Mabayagara, Wundi, Bobby Wine, Ali agent were homosexuals. Yafuna said from homosexuals, Wawero, Mulaya, Mulaya, is it Europe is Mulaya? Yeah. Or Mulaya, reality that the Balikus Nikrabalu was said in the Akure. He should move around and campaign. He's an agent of the homosexual, the globalism and that. He's a Nyakakubuza. Ojukra, like some few months ago, Trump, when he shut down, you see, you remember Trump even released a document that they gave $2.9 million US dollars to government. I mean, $4.9 million US dollars to government of Uganda. That is the Biden regime for homosexual related issues. Yeah. You remember even Bobby Wine had to suffer. You remember the reason why they sanctioned Bobby Wine from going to UK for some long time. It was because of some of the statements that they made in trying to preserve the culture of the Africans, of Ugandans and all those stuff. So in short, he was blackmailing president about that his family is in abroad and is agent of homosexual in Uganda. That's what he was trying to spread across the northern part of the country. Very well.
inabi okay thank nechilala muganda wange oli akuchegera gundi gimu insenya njako yoga mucholi oli akuchegera gundi gumu baka muti UPDF is not partisan NRA police is not partisan wala belero gamete monero diga biente der ken gang menyori danimo o kono potim gem nakaman o kono bo wenti kaman o kono gem nakaman monero ba monyo mi go bera mi security go bera go hodano go beta mi konyi dano iyo mako pat my love malo ikuch ibebe logo geno diga dia working thing wana necha ijerum badi iyarwa yi nebiga jatika mielu lingala bakon pegena mongi we are bound makina wani mo kono ki bolu kuyi na biara ye Museveni mwana pia na ngwe no be ko mwana pia ngwe ni time ni mwana pia ngwe ndo u gen mo ti mo butimi ye ti ma pa ngo mo ti ni mwana pia ngwe ne mutam ni kada ke mi mwana big mo kene ti yero manyiru bukata kere ma Museveni bukata kere ma pa ngo ma jui eno ti mo kare ne o kwa le jena wen te wa mo lam ku mala be tamak bali ko la karaka mo tamak ku Museveni alikuja mo moro now kile timu karaha iguri madam to yema konye pere because guri tiu golo so ka keren mo munyita ngwe marka tamu do no accident kitoro ngoro tia ngwe mate ngwe bare ken pinga la gira denu chan mo ke utoma duata enni ken lo ni mo bowa no kelu gerene so you really need to wake up this propaganda that these UPDF officers or these police officers and these issues are coming out with. We're going to neutralize it. In fact, what we are going to do, we are planning even to print the post some flyers of the Karamojons when they were suffering, and who came to that aid. Instead, among storing my body which were meant for. Banai bahakazi bafuuse ekizibu anyways afeka tugende maso ne video mukome wotambule abahakazi bafuuse ekizibu video baje hackinze tewali kyakola tugenda tambulirawo tewali kyakola ya nenga mufunze waliwo tukomye tutandikide amabufunze basindise ba generals kumutendera gonna okugenda nga bakola blackmail propaganda malis kumukulembeze w'eggwanga era mulimo ogo bagukola bulungi nnyo bali mu kutambula across the country bakola malis propaganda blackmail kumukulembeze across the country kati ng'ovudde ku ba generals kuliko ba prison wardens zibonna across the country baba deploys ogenda ku ground nga bagenda bakola malis propaganda blackmail across the country nga bali against NUP ebintu bino bimenya amateeka g'ebyokulonda chairman wakachuka byokulonda omukulu Samuel Bakama wagamba nti police tekizwa kubeera mu byabufuzi n'ogamba nti UPDF tekizwa kubeera mu byabufuzi ngera kubuuza bani abali mu kukola propaganda ngaliko ne evidence nga benyigidde mbyobufuzi nga bavuma batyoboola candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tovuddeyo wadde bagambako naye ng'okyagenda maaso ganti ogenda conducting a free and fair elections ekyo kikyamukulu Samuel Bakama weetereze ng'obudde bukyali ffe tukutegeezezza nti abantu bangi nnyo bali mu kukola ebintu bikyamu naye nga gw'osirise so njagadde otegeeze eggwanga tutegeeza bannayuganda bonna nti ekintu ekyo kigenda mu maaso bali mu kikozesa kati awo tuvuddewo kati njala tutegeeza eggwanga lyonna nti officially National Resistance Movement n'ennanyando y'Esofeeri n'abakungu mu gavumenti basazeewo nti kati babbuloga babadde babakolera blackmail propaganda ku radio ne ku TV ne ku social media balemeddwa ng'ekintu kye basigaza kiri kimu kati badeployinze ba RDC ba TV presenter ba radio presenter ba minister ba MP babasindise ku social media nkyabasindisiza ku social media kati kola pure propaganda blackmail against Robert Kyagulanyi Ssentamu ngai mulabe jeno bwayogedde bigambo ebyo bajjana abala babikola ba prison wardens babikola ne bannabyabufuzi babikola ba ena bagenda basiga omugambo kati botudda ku kiri kya strike machine kyabanyonyodde kati njagala mulabe speaker wa parliament Anita Amongi yeke nnyini ng'ayogera ebigambo bino ulira Somebody is coming here. Umbrella man is coming and saying he wants a protest vote.
question. I want to ask that one. When you want to get married, do you get married to your fellow man? Who do you marry? Now, the person who says he should marry a woman, a man should marry a woman is Museveni. Because Museveni signed a law that a man must get married to a woman. But these people of Haruna are saying no, a man must get married to a man. Promotes the values and the traditions of Uganda. They say they want a protestive vote. All right. Kati your Speaker Parliament Anita Amongi yegasse ku kibinja ekikola propaganda against a president. Yo yagenze busobo okukola yo mineral yagambye nti Nyando Yosoferi mukamawe yatambuza enjiri y'abasajja okuwasa abakazi. Mbunaye president wa financial platform batambuza enjiri ey'omusajja okuwasa musajja munne, pure propaganda ne blackmail. Kabanda omukozi we luli yali busoga yagamba nti Kyagulanyi yagamba bwawangula akalu agenda temako Museveni omutwe. Kati batambuza malise propaganda yaliwo wokka. Naye kirungi tebafunye resistance okuva mu bantu. Ompulya bulungi. Kati Madam Anita Amongi, Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of Uganda. You're a grown-up woman, and you're a very respected woman in the country called Uganda, where I come from. But propaganda will not work out. You know it very clearly that the bill was passed and was signed by Museveni. But Museveni's family and the NRM agents, they are the one who went to court to challenge that bill or that law. And the law was cancelled. Let me read for you this message. Here are the petitioners of 2023 challenge to the Anti-Homosexuality Act 2023 of Uganda Consolidated Constitution petition number 14, 15, 16, 85 of 2023 as listed in the court's document. Muchala Anita Amongi, ebigambo byogera ku Robert Kyagulanyi Ssenta musiri tuufu bikyamu. Mwatandise blackmail propaganda. Bano nno be bantu abagenda okuwakanya etteeka lye mwayisa ery'ebisiyaga ate nga bantu ba First Family, abamu ba member parliament, abamu bakoze mu NRM. Era bagenda mu Constitutional Court okuchallenge etteeka lino nga bwe bali wano. Kuliko Fox Odoi, oyo member parliament, Fox Odoi. Kuliko Frank Mugisha. Kuliko Pepe Onzima. Kuliko Jacqueline Kemegisha. Kuliko Andrew Mwenda, brother-in-law wa Museveni. Kuliko Linda Mutesi. Kuliko Chintu Nyago. Kuliko Jane Nasingwa. Kuliko Professor Sylvia Tamale. Kuliko Dr. Businje Katumba. Kuliko Solomon na kuliko Solomon na Kawesa Kimbogwe. Kuliko Katasha Jacqueline n'abagesera. Kuliko ne Richard Smith Lusimbo. Kati Muchala Anita Amongi kumanya gemmenye kuliko omuntu wa national platform. Era njala kubuuza ku bantu boyogera konti Kyagulanyi apromoting ebisiyaga nga bo byogera bwa Anita Amongi. Kiki ebyofuzi babalemye mutubuulire wabula propaganda go mutandise oyo tajja kukola. Kati nkutegeezezza abakola petition okugenda okusaza mu etteeka tekuli wa national platform bonna ba NRM. Gwe nga alumirira era ng'oli yaddeko ng'omubiri omweru wavaayo ku parliament y'otwala n'ogamba nti abagenzi okuchallenge etteeka eryo mbawakanyiza era nga nze speaker ngambye bwe nti lwaki okiteeka ku Kyagulanyi obudde buno. Kati ye message musindika mu bantu nenjala kugamba ojja kufuna obuzibu. Wawonya accident ne ojja kufuna obuzibu. Era wano wayanjulidde enkwezengero y'akatuntu.
Sente kindiddemu olukwe. Yagamba muganda wange. Yagamba muganda wange ne muganda wange ulyamu adi olukwe olaba alulidde. Alidde olukwe. Nakwenumye lume tugenze wo bandese mama yaye bebogera fa batayogera tunakola kiwowe. Katoya katuntu. Beba agent be balina yenga ye. Kati awutuvuddewo. Munasonywa video eri bagijjeeko neyinza okubanga gyereyinza okudda. Kati katugende wano musinga okwagala. One, mu video gye recordings emisana negiteeka njala bategeeza saagala mugwe mu kawonyemu wa diversion ne stance. Nyandi Yosoferi mugonvu so si mulwadde nti ali mu critical condition nga mulimu gafubutukidde Kenya. Lwaki? Bwe yavudde Mambuko kuba campaign jukira wa kukanika. Bwe yavudde yagenze straight mu refugee camp Entebbe okuwummula mu mukanika. Kati Raila Odinga bwe yafudde Kenya batandise okutambuza envuvumo nti Museveni yabadde y'omu ku babadde mu nkutta Raila Odinga. Kati envuvumo ezo bwe zabaddewo aba ne batandika okwekyanga mu abalabye n'amasasi ne gavuga ne batta n'abantu. Kati Museveni nga tasobola genda kuziika kuba basobola mukubira basobola muwambira ekyo ne kimuwononekako ng'agenze. Kyabadde alina okukola kwe kozesa luto akozeseba propaganda lisibe ku social media ne ku mainstream media ze Kenya okutandika ekibozibozi nti Museveni muki mulwadde ali mu critical condition. Kyovula nti ekibozibozi kyatandikidde Kenya ne kibuna Uganda twaganyo kibayinga nga bazibudde. Kati ekyo ekibozibozi ekyatambudde nti Nyandi Yosoferi mulwadde nnyo ekyo kiba kimuwa mandate ey'obutagenda kuzika kubanga public ejja kumanya nti ate omulwadde yabadde asobola ate okugenda okuziika Kenya. Oba ofunye bulungi nnyo. So kyenjagadde okukola clarification. Nyandi tali mu critical condition no. Yagambye munne Ruto batandikire story Nairobi ngeraga nti mulwadde nnyo netandika. Kati okulaga nti mulwadde nnyo kiba kitegeeza bw'atagenda kuziika Kenya. Teri agenda muvuna teyageze kuziika Kenya bajaga nti yabadde mulwadde. Kati ekintu ekyo bwe kigenze ne kigenda viral ate ne kibakosa. Kyovula nti muhooza avuddeyo ate okunyiga nti ajja kuba na Kenya okwogera ebigya bitakwatagana. Nenge ekituufu kiri nti be batandise ekiboozi ekyo okubira Museveni pass aleme genda kuziika Ruto kubanga wagenda kuziika Ruto gisobola omuwunda. Naye era Smile agenda muziika oba muziika lero bancha asobola okwekyusa n'agamba nti agenze nga mumanyi okujja oluvuuvu omolo nkiddamu. Smile baziika Ruto bancha ayinza oga nti enkyakedde ku macha agenze okujja oluvuuvu omolo. Nenge ekituufu kyadde yadde diversion creating a diversion okuteeka abantu mu kifaananyi nti mulwadde aleme genda kuziika Ruto. Ninga nenkyasobola oga nti agenze kuziika. Okitegedde bulungi nnyo. So ekyo ndazo njegadde nkiriyalinge mukitegere bulungi nnyo. Ati bwe mmala kitegeere ekyo katuddeko wano mu kitabo katono nnyo. Tuuka tugende ku kyatuleese. Alright. Oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyawandiikiddwa omutesitesi w'emirimu mu disitulikiti ya Jumani ekiraga nti abasomesa bonna ne ba headmasters bategezebwa obutaleeta baana obutagula amasomero ku Mande basomba abaana abo basobole okugenda ku kampeyini za Museveni. Kino kiba kikonfirming information gye tufulumya nti kampeyini za Museveni zonna zibaddeko baana b'amasomero era simanyi oyo anaasigaza omulimu yakikoze kubanga kyalaze bulazi nti kampeyini zijjudde baana b'amasomero. Ekyo nga kiwedde kati njala tegeezebwa nga kyembadde temumanyi. Nyandi Yosoferi obutaswala mukimanyi nti mu Northern Uganda yokka ne mu West Nile waliyo refugee camps nga zino z'accommodatinga abantu okuva e Congo n'abava e South Sudan. Kati laare zonna ezibadde zikubwa ennaku zino ng'oggyeko abaana b'amasomero zibadde zijjuzibwamu ba refugee okuva e Congo n'ab'e South Sudan be bajja mu camps ezo nga basasudde wakati w'emitwalo 3 ku 4 nga badde t-shirt ne motoka ezibasomba okubaleeta mu laariz ezo n'okubazaayo. Refugee camp zino waliwo erimu emitwalo tulina emitwalo 18 waliwo emitwalo 17
kati bebakwata abantu bano nga bagenda batambuza bimotoka kugenda kulaliza Museveni yensonga lwaki mula nti alina namba kati okuwa obujulizi mwalabyeko nga ba artist ba NRA bali mu kuyimba naye nga audience gye bayimbira tebasanyukidde kubanga si bannansi bano abayimbi ba NRA bayimba bali tebabimanyi tebabitegeera yensonga lwaki bazze bafuna kibayita hype oba vibe ku stage za NRA kuba bayimbira ba South Sudan bayimbira ba Congo kulaliza Museveni nenga nibibayimba tebabimanyi kyobula tubeda batune be bati olw'ensonga tebaagala bantu bategeere nti laliza Museveni zibeera kati baana ba masomero kubeerako na refugee okuva mu kampu zonna eziri mu Northern Uganda bano abamu ba Congo abamu ba South Sudan ba refugee kati batwala mu kampu zaaki mu campaign za Museveni kati ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njera mukitegedde muddamu okuyomba Museveni ebbaluwa eraga nti amasomero gadde gatambuza abaana mugitegedde ekyalo refugee waliwo ne comrade mulala yakyogeddeko ze njagadde babulira namba n'aba refugee abagenda mu laliza Museveni ng'abajja mu refugee camps okuli ba South Sudan okuli n'aba Congo be baliwo mu kampu za Museveni ezo by'okulonda yensonga lwaki nti n'abayimbi abayimba ba NRM ne bayimba bayifuira ndiga mulere endiga tezimanyi music wazo tezimanyi music wa babayimbi abo olw'ensonga tebabitegeera yensonga lwaki bano beefukula bazina amazina g'ekisanyi n'akola ate nga bali bagaffe tetumanyi bimuyimba ensonga bwete bweri bwe mmala ogitegeera eyo katugende ku ndala wetwogerera essaawa zino Museveni alagidde ba prison wardens okwetola eggwanga nabo okuba nti bagenda batandika omu campaign gako ground kitegeeza akalulu kakoze eki akalulu kakaye takyasobola kubanga asasaininga ye ng'omuntu alina kozza kati magye n'aba prison wardens okumu campaigningira ekyo mukitegedde bulungi nnyo nti yes kati sekibitala ati gyembwadde mu kusooka nga ntandika video eri gye bajjeeyo kanji bwongere wano munda Uganda yenna njagala okutegeeza okuwamba kwonna okwa gavumenti okugenda okubeera mu kalulu kano bekuna bakutuuseewo temukkiriza abasajja abo ne bawamba kubanga ekigendera kyabwe kyakuwamba gavumenti nga bakoze Madagascar kuddita yonna ejja mu Uganda abantu bano basatu be bali mabega waayo bwana abasiru abogo yawambire ne maama we Janet ajja kuba Christopher Damulira ne ghetto structures n'abantu abali mu system bwana abasoyo agenda kubeera kale ekizikayihula ezo kampu 3 ziri ready okuwamba obuyinza nenga zibuwamba zirinda sparka yaffe gye baagala okubesingako okuwamba obuyinza olw'ensonga nti bakimanyi Museveni takyaliwo era Museveni si yafuga eggwanga bwoyira muganda ng'akola mu state eyo ajja kukubula ekituufu kiri nti Museveni si yafuga eggwanga wabula kabinja kabamafia kekafuga eggwanga ekyo nakyo mukitegedde kyenjagala mutegeere oba noonya sparka okuva mu ffe tuvuddewo kati mulinde katono alright kati mwena bana Uganda kitubadde tubagamba mbatte mukitegeera kanti bategeeza olwali mukitegeere nti Museveni okuva n'agamba nti bagenda kukozesa biometric scan okulonda n'amala n'agamba nti bwene beeganye okulonda bajja kusazaamu kikuze ku kiri ekya kuddita ompulidde bulungi nnyo kati ekya biometric scan
bakikola nga bamaze okukunganya data abamala kubanga bo kye baagala Museveni amanyi nti alina milioni 2 ez'obululu okuva mu basirikale be ba government officials n'abantu be kati ayagala milioni 6 milioni 6 ino zikunganya nga azijja mu ndagamuntu across the country ne abroad kati kyovula nti babadde batambula ensi yonna nga bafuna ezo biometrics kati bulijjo tubagamba nti bali registeringa abaana bato ab'omwezi aw'emyaka nga muloza tusaaga nkimanyi kimenya mateeka okuteeka omwana omuto ku platform nga tofunye okusa kuva mu muzadde kimenya mateeka naye njala kusooka kuzanya buzanyi njala kusooka kukanso kendaga ekifaananyi kino oyanza oga nti ebifaananyi byalaze siri e Uganda oyanza ebifaananyi byalaze siri e Uganda oyo mwana mulaba nga muligestalinga endagamuntu e Masaka bamuligestalinga endagamuntu e Masaka kati kino kyekigambo lwakuba nti tosobola kizuuminga nnyo naye ng'okiraba ekigambo ekisomawa kisoma Masaka ono gye badde bamuligestalinga kisoma Masaka kati wanga osobola okukwata omwana at this age omuligestalinga okozesa eddata we omulonde sikitegeeza ensi weeraga wazibu nnyo bw'oba osobola okukwata omwana at this age omuligestaling abeere n'endagamuntu omulondese Nana abaya kiba kyakakwata ngaki ate kataddeyo paani nawe Nana tereera naawe bakuba ekifaananyi kataddeyo paani kati kati abasajja bali siriyasire baagala ki baagala ndagamuntu zammwe bulijjo tubaga ebigambo bino nga muwoza abasajja balimba mwekitegedde bawandiika okuva ku omwana naye akava mu lubuto bamuggyako yeyo Uganda zaabu abasajja baliko paniki baagala kukola buli kimu ekyetaagisa okukola ku mwana oyo teyeemanyi bazadde bamumanyi omututte bamujjeke Uganda zaabu Uganda ki Uganda zaabu nga sigwa omusima awo tuvuddewo ndoza mutegedde kati kyayagala ayagala kuŋŋaanya milioni 6 mu diaspora bafuna milioni 3 milioni 3 bazikuŋŋaanya mu data gwe bakolekitinze ku baana abato ku buli kimu kyonna yoreda bamaze okukola kyayagala kubanga ayagala milioni 8 ez'obululu mbagambye redi yagamba alinako 2 kati bwafuna 3 ewaka ng'ayita mu process y'okuregisteringa abaana abato abatakkirizibwa ne be yakuŋŋaanyiza mu diaspora nga bajjako fingerprints yoreda aba alina milioni 8 z'abala kati kyali mu kukola omwami oyo kati wuliriza nnyo minisita w'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga Chris Baryomunsi yategeezezza nti teri mukutu gw'amawulire gugenda kukkirizibwa kufulumya bivudde mu kalulu ka 2026 okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okufulumya ebyenkomeredde mbu teri mukutu gw'amawulire mu Uganda gugenda kukkirizibwa kufulumya bivudde mu kulonda okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ebyenkomeredde kati kiba kitegeeza bano abantu tebaagala muntu n'omu ayogere ku bubbi bwabwe naye mbasuubiza kyonna ekigenda okubeera ku ttale ssente ekyambogo n'endala egenda okubeera ku CID ekibuli nga Katonda ampadde obulamu tugenda balabisa oyo Chris Baryomunsi ng'ayogera ebigambo ebyo awo nayo tuvudde tetwagala kulwawo katudde ku Post Bank gwe Munnayuganda yenna awangalira mu Buganda
oba oli mu Nyoro, oba oli mu Tolo, oba oli mu Kigo, oba oli mu Kingo wangera mu Uganda ngenda kutegeeza bw'oba toli mu bwangu ebintu bya Post Bank byeyosonyiwe eby'okugulawo akawunti oba okwewola ssente kati bagiyita Pearl Bank yeno mayina gibagamba ne beewunza yeyo giraba eyo gye bayita emmotoka bw'ogiraba eriko Post Bank ogiraba eriko Post Bank naye wano ekipande ekipya kye bayita Pearl Bank kati Pearl Bank eno yekola mu bintu by'okuwola ssente ng'ezuula abantu mu Buganda okutwala amataka gaabwe. Nalabyeko mwannyinaffe akola ku Capital FM ng'atadde nnyina mu ka video ng'amukubisa advert ya Pearl Bank. Njala kuzannya akatambi kano naye ng'amba omukyalo ono oyinza okuba tolina poloti battaka mu Buganda ng'olina wammwe era nga bakuwadde omulimu okupromotinga Pearl Bank oba Post Bank naye gwe omu baba tebabbattaka mu Buganda bali mu kubbattaka Pearl Bank oba kyetuyita Post Bank erina mission nga ya state okutwala amataka ga Buganda gonna sandisuubidde mukazi nga ggwe amanyikiddwa okujja okuteeka nnyoko mu kamera omukubisa akalango ka Pearl Bank oba Post Bank batwale ettaka lya Buganda yono bamuyita oba era Kembabazi akola ku Capital FM omulaba ngenda kuzanya akatambi kano naye ngenda kugamba mukyala gwe Lake Mbabazi kana ka video kajja kutukako nti engeri gy'oli Lake ng'atokola Capital FM oli public figure wandibadde omanyi bulungi nnyo ebigendwa bya kubane bawo si ye Kanyomozi I think bawo ndoza ye Kanyomozi if I'm not mistaken yes ayagala enkyukakyuka kuba nnaku zino asirisi simi kyamutuuka kuba ekizoke ayina ebizibu bye ebyokumaliriza naye opromotinga banka eri mu kubba amataka ga Buganda gul'okuba ntubeera mu Buganda kankabazanyire mukalabe. Hi guys, what's up? Mugambachi. Simanyo yo mulengera. Can you see? Hi mom, Akiki, Wef. Hi. So my mom is here. She's been with us for a couple of days. I'm so excited. The most beautiful woman I've ever seen has something serious to tell you. And I need you guys to pay attention because she's my mother. Jango Tiburi, she's coming. Mama, mom, you tell them. Hello, how are you? Munage, I've come here in Nizire, Kubagambira. Post Bank is opening up a new branch in 6 November in Luwero. Inyuena mwije. Post Bank is a good bank. Kiki, Post Bank is now called what? Pearl Bank. Guys, you have heard on the 6th of November, we are going to be in Luwero. Post Bank, which is now Pearl Bank, is opening up a new branch, and my mom, who has been banking with Post Bank for over 20 years, is going to be there. Actually, Dr. Baraka. Come all, nyuena mwije, mchingula come to Post banka yetu, ati Pearl Bank. Nakaviri kano kanyiride, my mom just came back from the salon. Okay, no problem. Mama oyanyiridde, twebaza nnyo. Ne mukyala Lake Mbabazi, gwebaga manyago, okola nsobi okuteeka nnyina nnyako, okuba obulango wa banka z'abasajja bali mu kubba ettaka lya Baganda. Simanyi oba okimanyi oba tokimanyi wabula nkugamba bwe ziba nga sente bakusasula Capital FM tezimala ng'otandise kuba bulango bwa Capital kasimayika Pearl Bank ebbe ettaka lya Baganda. Please wesonyiwe social media otherwise tujja kuyisaamu eggaali. Ettaka bali mu kubba lya Baganda via Post Bank ababbasiriza Baganda via Post Bank gw'ojja okuba obulamu nkozesa nnyoko. Go no manya nze nkugambye omwagala nnyo ssente naye ekijja mujja kitegeera awo tuvuddewo. Kati bwe nakoze video ku Rocktown nayagadde obawa information ekwatagana ku bibiina ebyadde byegasse nti bigenda kuwagira Museveni. Bwe mala okuzanya video eyo nga reference then mbatwale ku bijambiya yoke tusimbule video kati be bano wano
Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno bannabyabufuzi n'abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo basinkana Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitwala eggwanga mu maaso. Mu bibiina ebyetabye mu nsisinkano eno mwabaddemu NEED, Revolutionary People's Party, Liberal Democratic Transparency n'ebirala bingi. Okusinziira ku bye bakkaanyaako, ebibiina bino byassa kimu nga nkuyege okukolera wamu mu kalulu akajja aka 2026 bawagire Yoweri Kaguta Museveni ku bwa pulezidenti w'eggwanga. Our mission was to add support to General Yoweri Kaguta Museveni to win by the target of 65% and above in the 2026 general elections. Then the vision was to promote unity, coherence among allied political parties and ability to prepare themselves for the 2031 general elections while taking advantage of the continued leadership of the regime as well as enjoying the peace ushered in by the prevailing regime. Ssaabaminisita Nabbanja mu nsisinkano eno yeebaza ebibiina eby'enjawulo ebyasazeewo okuwagira Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026 nti kyakutwala eggwanga mu maaso. Patriotism is a love for the country. So I want to request you to join me in thanking our brothers and sisters from other political parties who have decided to make this bold decision. Kyokka oluvannyuma lw'ensisinkano eno bannakibiina ki NEED bawanze muliro nga bawakanya ekyokukkaanya okukolera wamu n'ebibiina ebirala okuwagira Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ka 2026. Ebitambula bigamba nti Oweekitiibwa Kiwanda Ssulu yakulembeddemu ttiimu naye njagala kutegeeza nti ye chairman wa NCF era ttiimu yagikulembedde ku nsonga za NCF era ne bazoogerako. Kati bwe kibanga bo basazeewo okweyambisa ekyo okulaga nti ate bakyusiza olutambi ebibiina bisazeewo okuwagira Mwami Museveni tetwagala kugamba nga NEED tetukiriimu. Matovu agamba ekibiina tekinnafuna wakuwagira mu kalulu kano kyokka nti bakyetegereza bannaabwe ku ludda oluvuganya okulaba kaani gwe banadda emabega mu kalulu k'omwaka ogujja. Alright. Kati wano woyina okulabira bannayuganda basinga obungi nti bali ku levo ya mmere na mazzi na wakwebaka tebafa ku levo ya kifaananyi kinene. Lwaki? Mu budde buno bw'otunulira Nnyandwe nti ye taliiwo mu ssaako taliiwo, tewaliwo omuntu asobola kugamba nti eggwanga ligenda kugenda mu kaseera akakatabanguko nti obuyinza bukyuke eggwanga lireme kudda mu ntalo, wabula bona bafokasize ku kintu kimu ate kuwagira omuntu olwomusti ataliiwo kubanga bakimanyi bali abasajja bakolera balina mission yaabwe. Kyovula nti batta n'abantu nga tewali kikola kyogerwa. Ku Lwokutaano bwe nakoze video ne mbagamba ebijambi ebiri mu Nsangi, Eishaka, Mukono wo batemula abantu. Akatambi kano kaddakiika mukaaga ngenda kazanyeko eddakiika nga 4 mukakase nti eggwanga tufugibwa batujju era bakyatutta nga tusobola kwerwanako. Kino kikesezza olwaleero ku ssaawa nga 3 abatemu baateeza omuvubuka Lumo Hamza omutuuze w'Ensangi Katereke ne bamutemaatema ng'ono yabadde ava ku mulimu ng'adda eka. Embeera ewaliriza ssentebe w'ekyalo Haji Kalema Hamidu n'abatuuze okwekolamu omulimu ne batandika okusaawa ensiko eri ku bbali w'ekkubo kw'ossa n'ebikomera ebisakaatidde ng'eno gye bagwiridde ku waleti n'engato ebigambibwa okuba ebya Lumu eyatemeddwa wabula byonna nga bibadde bibunya omusaayi. Abatuuze boogedde ku mbeera eyabaddewo mu kiro n'engeri gye baddusizza munnaabwe mu ddwaliro nga bano bategeezezza nti kati guweza omwezi mulamba ng'ab'ebijambiya babatigomya. Aliko omusaayi ng'agamba bannaye bantemye. Agamba bannaye bantemye netumubuuza wangi wali kati nga buli omu amutya nga yenna ajjudde omusaayi n'agamba mu nnyamba yenna ng'azimye nga omusaayi gumugwamu. Abasajja batemye ssaawa 2 ez'akawungeezi omusajja yageyaagaawo n'atusangaawo ssaawa 2 agamba mututaase tutwale ku ddwaliro etumuyamba etutusa ku ddwaliro ne polisi we
yagidde. Bo abataka b'ekitundu bagamba nti embeera eno ebadde tebangawo mu kitundu kyabwe nga babiise byabufuzi okubanga buli kampeyini lwezitandika nga n'ebikajambiya bitandikirawo ng'ate abalala bagamba ebyali e Masaka byandibanga bisenze n'ewaabwe ekiresewo okweraliikirira mu kitundu. Naye kitema bantu ki ng'ate ne muntu tetwakirabako kitweyongedde obweraliikiriro olw'okugamba nti teeka kati nti oba tuwangaddeko okutuuka emyaka gino kaakati ate abaana baffe banaabata n'abazzukulu. Bano bagamba nti n'enzikiza ereetebwa okuvaavaako kw'amasannyalaze ewa abatemu ekyanya okutemula bannaabwe. Ssentebe Kalema ayogedde ku mbeera eno ne yeebaza DPC w'Ensanje olw'okukolera wamu nabo wabula n'asaba abatuuze okuba abeegendereza mu ntambula zaabwe era bakomye okutambula ng'omuntu ssekinnoomu. Ate n'abantu basobole okutambulirako mu bibinja naye ng'otambula n'oyo. Obudde tulina butono mubitegedde ebyo byonna bwe tutuuka mu biseera by'okulonda bateekawo obutabanguko okutema abantu kubanga bo kye bamanyiira. Ekyo si kyekikulu kyekiriwa. Ekikulu bwe butamanya Bannayuganda bwe balimu nti abantu tebaabuulirirwa kutegeera ddembe lyabwe na kutegeera nti eggwanga lyabwe. So kati ffe abalwanira demokrasiya tulina ekizibu kimu. Ennamba esinga obungi Abannayuganda beesuleegwa nagamba ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga. 1 bamanye ensiisi yaabwe bapangisa. 2 buli ekigwa balowooza nti Museveni abazanyisa ebyobufuzi nti bo tekibakwatako era balinda bo bajja babayambe mu kifo ky'okwerwanako. Ng'ate ekintu nabagenda nti kiteeketeeke crime intelligence mweri yadda muli ate nga yabekulembedde nabawadde n'enamba y'omukyala sipayo ow'amawulire ne babulira nti Kayihura mwali ne mbagamba Salimu wadda buli kimu bali naye abantu baganya okutegeera ensonga zino buli omu ali mu kwemagaza which is okay. Kati olw'okuba nti obudde nazze kikeerezi njira kuyisa obubaka buno bugendi ali abakulembeze ba National Platform ne bakomredi baffe mwenna. 1 njagala buli alina essimu ye ey'omu ngalo tutandike okuvumirirwa oba okukuba ekintu kya biometric scan voting system. Nsaba buli comrade yenna tutandike okukuba ekintu kya biometric voting scanning system kubanga kya bubbi kya bufere. Tuve mu diversions, tuve mu ani akyuse ani agenze. Focus yaffe tumenti akalo bagenda kabba. Tugenda kabanja batya era tugenda kalwanirira tutya kyekikulu. Ekyo kinjagala tufokasinge ku kati. Nsaba comrade mwena bakola mulimu gwe gumu tufokasinge ku tya bwe tugenda counter attacking obubbi bwa Museveni nga tukuba ekintu kya biometric voting scan system Museveni gyaleese ng'ate yekkande takkirizibwa kwogera ku bintu bya kulonda. N'olwokuba nti mu Uganda temuli mateeka candidate atuuka n'okubanga awa system gyagala bamulonderemu ate nga takkiriza bantu balala kugenda bitundu birala. Kati olunaku lw'enkya president agenda mu buki mwagenda mu Maserengeta mugenda kulaba akavuyo akagenda okubeera eyo ate nga ne mission y'okumujjawo tennavaawo eyo weeri nkiddamu ne plan y'okujja president yo weeri era tennavaawo kuba kati baga either bayinza omujjira mu mambuka oba eno jakkirira wansi. So mubeere very careful nnyo security team ya president n'abala era kyobulaba mbadde munyiivu nnyo mu ntandikwa bwe ndabye omuvubuka nga ajja azanyira mu bintu bino n'atamanya nti omusajja ali mu risiki kege yayagala kuba information. Ekyo si ekikulu kyekiriwa. Ngenda tegeeza bannabyabufuzi mwenna okuli bakansala bachairman Yosefiri chairman Yosefiri bakansala Yosefiri ba MP. 1 ngenda basaba buli omu mwesonyiwa campaign trails za president mugende mu constituency zammwe mukuba mini campaigns ku ground. President agenda okujja mu constituency zammwe oba mu area zammwe already nga mumaze okunyikiza ekigambo kya protest vote nga mukoze structures ezigenda okulwanira kalulu ka president. MP tekina kyekikuwongerako gwe okutambula ne president across the country mu rallies nga gwewo wasigadde waka tosobodde kubayo rallies. Njera kubaza mukyala Namboozi n'abalala batandise okuba mini rallies nti mukole ekintu ekyo olw'ensonga nti ekintu ekyo kigenda tuyamba okuba nti president wajjira mu bitundu ebyo ng'abantu badde bamaze okunyikira information. Mbasomese protest vote, mbasomese manifesto ya president, mube nga mutaddewo ne tiimu ezigenda okuuma akalulu. Okutambula ne president campaign trail ya president nga gyalaga mu constituency oba mu areas eriyo bakandidate abakandidate balina okubeera campaign trail ya president so si mudde mu muki mudde wamu mu constituency
mukube minerals parish ku parish gombola ku gombola district ku district mwanguize president na yabanguize musomese protest vote mumpulya bulungi ebintu president byagere mwino basomesa manifesto protest vote mugenda kufuna bateba agent kuba twetaga ba polling agent across the polling station mu Uganda yonna mukitegedde bulungi nnyo so njala bagamba mutegeeza abantu ba MP ba kansala bakola kyabale okutambulira ku campaign trail ya president okwetola eggwanga no ba foot soldier bamala ne ba comrade batafuna card kwebali ne security team ya president kweri kuliko n'abantu abala abalimu abatalimu abatagenda kwesimbawo abamala okutambulira ku president negwe MP nga toli wa mu constituency tukusabodde mu constituency yo okule ground waka munonye ba polling agency musomese protest vote musomese manifesto ya president agenda okujja bitundu byonna ngana zaako bonaza kati ng'abantu bombosoga mwenna Museveni yazzeemu n'asindikanita amongi ne banne bali mukola many campaigns okugezaako kusaanya information president yaleseeyo ne bakyafunye resistance kikyaganye kati kino kitegeeza nti feke nnyini tulina okukola ekintu ekyo naddala bakansalazi abalondebwa bakyamane bero C3 bakansala bero C5 bakyamane bero C5 ne ba MP mwennyini mugende mu constituency zammwe president muleme mugoberera mugende mu constituency zammwe mutambuze enjiri eya protest vote musomese constitution ya president munoonye ba polling agents okujjako nga mugamba nti mmwe omulimu gwammwe babateeka obuteesi mujjukire n'abagambiro bagamba nti ba candidate bangi bagenda okuvaamu mu masoso g'ebyalo eyo naddala mu west oba mu north nga bagenda kubaga tebalina ssente ekyo ekintu Museveni akikozesa nnyo asindika abantu bangi ne bajja bagattamu ne bamala okukola kye bakola ne bagamba nti bavuddemu kati kino kifuuka discussion point n'okulaga eggwanga nti muli week temusobola kubeerawo na bakandidate nga bava mu bitundu birala by'eggwanga kati ye bw'ati bw'akikozesa era nyongera okujjukiza nti jango politics wa Museveni bw'azannya emyaka 4 singa yaddira ebintu byebyo ne bibeera development nga bizannyibwa mu kulaakulanya eggwanga singa Uganda temanyi Dubai Museveni engeri gy'azannyamu politics we singa yamuconvertinga into a developmental theory singa Uganda eri wala nnyo ebintu byonna byazannya okuva mu 1996 oba kuva mu 1962 okutuuka olwaleero singa abadde abizannya nga bizimba ggwanga nga tebyawulamu nakutta nakusanyawo bantu nga bibyankulaakulana eggwanga lyandibadde lyakulada nga tetemanyi na America naye olw'okuba nti si munnansi ate nga tayagaliza bannansi kati yensonga lwaki amanyikiddwa nnyo mu sisitimu ya blackmail propaganda divide and rule buli kimu ng'agezaako kifula nti yekyo mukyo kati nsaasira nnyo abantu abaga nti muwagira Museveni ng'akola ekintu ekizza eggwanga emabega okubawulamu mwenna buli omu ng'abe ng'alwana munne tayagala kintu kiteredde ekyo njagadde obbagamba mukitegere bulungi nnyo mu ddakiika zino 10 ezisembayo kampisa obubaka buno program eri muli Mulange Mengo gyentera okukola Sunday saagivaako no njirina weri mutwe naye ensonga eri bweti nti omulabe wo omuwa obudde omulabe bwo omulombe ennyo soka n'omuwamu obudde n'alowooza kikyagenda okuzzaako bwenodda ebbali kati bwodda ebbali n'otunula baabakola ensobi nnyingi nnyo okusinga lw'onojja lwebateekako peesi n'otamanya nti kyebagenda kupulaninga kati essaawa zino ebintu bye nayogeranga byonna mu program bula Mulange Mengo byejjeeyo bitandise okusafeesi nga bibeerawo kati waliwo ekisafeesinza again kyenjala otegeeza public mutwogerera essaawa zino abantu bano bengenda okumenya okuli Ssalonga Mulenge Jasaanya Kalu Charles Peter Mayiga kuli David Wasajja Apuuli Sara Kagere Agnes Nabaloga saako n'omulangira David Ndawula abantu abo nga bawulidde balina enteekateeka namutayiika eddamu buto okumenya okuteeka obuzibu Ssaabasajja Kabaka n'okukyankalanya oli olulangira bagenda kikola batya
Omukyala Sarah Kagere, David Wasajja, saako ne Agnes Nabaluga. Ebbanga lunazze mbagamba nti abaana abo siba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa, baana bansowole. Naye okuba nti Museveni emisango gy'abadde azannya temugitegeera nti ye n'abantu basimba mu bintu by'enjawulo mulwawo bategeera nti bebbo. Kati wetwogerera essaawa zino omukyala Sarah Kagere, Sarah Nakafutu, Sarah Kafutu. Yasooka n'akola enteekateeka y'okusoloza ssente nti bagenda kuzimba kyetuyita bagenda kuzimba ekifaananyi kya Ssekabaka Fred Luwangula Muteesa e London, saako n'okugula ekizimbe e Bungereza. Naye ate ssente bwe yamala n'azirya n'azikolamu ebintu bikubanga alina yateekawo library awo mu Butikkiro, n'akolako ne resort ziye yesese n'ebintu bingi nnyo. Kati atezze mbuto okutukiza okusonda ssente mbu addemu afune ssente agenda azimbe ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa mu ggwanga lya Bungereza. Naye bw'omubuuza nti ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ekyali ku Grand Imperial kye bajjawo bakiteeka ludda tasobola kuwulira gye kiri ng'ate nannyini nsi yagitandikawo. Lwaki? Balina kye babala. Nga Museveni akozesa abantu Abaganda beyita Abaganda okusanya Uganda nga bwe yakyogera mu 1994. Agenda mu maaso okukozesa akabinja kano nga bakozesaamu n'omuzaana omu y'omu ku bazaana ba Ssekabaka Muteesa basigaddewo. Bamuwa amagezi awandiika akatabo ng'alambika abaana ba Ssekabaka Muteesa basigaddewo. Bonna yateekamu n'ensowole n'aziteekamu. Kati kana akabinja kagenda kulonkinga akatabo kano nga keyambibwako Salimu Saleh ne Museveni nga balwanyisa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'okulaga nti enkweza engezi zonna oba ensowole zonna nazo baana bantu za Muteesa. Kino kye bagezaako okulaga. Bagezaako okulaga nti bo oba Kabaka wali bataliiwo basobola okuba nti batambuza Obuganda n'okukola effujjo lye bakola. Kino ekifaananyi kye bagenda okusiiga mulimu ebintu bino wammanga. Ekisooka baagala kulaga nti bo bamanyi nnyo n'okusinga abataka abaaliwo nga Ssekabaka Muteesa waali. Era bajjawo information enkadde yonna ebadde ekyetambula abataka gye badde boogera ku baana bano. Omuliro omutaka Kasujju Lubinga eyagamba nti omwana bwati ne bwati si mwana Muteesa kuba takolebangako mikolo, naddala David Wasajja bamutadde mu kitabo ekyo. Ebintu bino biri state funded nga Museveni ne Salim Saleh babikola kiba funding olw'ensonga nti Sarah Kagere, Agnes Nabaluga, Salonga Mulengejja n'abala batunze ensozi za Buganda zonna bazitunze batya. Mukimanyi bulungi nnyo nti empewo za Buganda bwe ziba teziri mbibira zibeera ku nsozi oba ku mayinja agatondebwa obulungi. Kati abakyala bano gurupu eyo yonna etunze buli kimu ekyetaagisa okutunda ekibaddeko amaanyi ga Buganda, ensozi ezo nga bazaasa amayinja. Nga amayinja go bagaasa bagaguza Abachina okugakozesa enguudo okwetoola Uganda yonna. Kati bo mulimu gwabwe ebiseera ebisinga gwakwonoona ttaka lya Buganda ddiguza Banyarwanda, kuteeka Ssaabasajja Kabaka omufula nti takyalina mugaso, bo nga batekinga over control, n'okuleeta ensowole zonna ezaali zimaze okuggibwamu nti si baana ba Muteesa obbazza mu katabo ako. Era balina enteekateeka ekalonkinga okulaga nti ke katabo akakola final copy eraga obuvo n'obuddo bw'abaana ba Ssekabaka Muteesa ate nga si kituufu kuba kino bakikola bakibamenya mateeka. Nyongera bajjukiza abaana abo tuloogeddeko abasatu. Saako n'owookuna David Ndawula ne si mwana wa Muteesa. David Wasajja si mwana wa Muteesa. Sarah Kagere si mwana wa Muteesa. Agnes Nabaluga si mwana wa Muteesa. Abantu abana si baana ba Muteesa. Wabula nga bwe twabasaba bano bakole bagende Bungereza kubanga endaga butondi ya Ssekabaka Muteesa gyeri bagende bakole DNA baagaana. Museveni akyabakozesa okukola emirimu gy'okusaanya Buganda. Y'ensonga lwaki mulaba nti buli kimu kyonna Buganda kitambula ki vice versa. Baateekawo n'omuntu waabwe Emmengo Salonga Mulengejje gyasigala awo mu political wing akola ebintu bye. Era waliwo okulwanagana wakati wa Salonga Mulengejja ne James Nabbosa Ssebugwawo mu kulwanagana obuyinza ng'ate buli omu alopa munne wa Nnyandwe okulaba nti buli omu asabotaagi ng'ate ebikwatagana ku nkola ya Nnyandwe mu Buganda. Kati y'ensonga eriwo. Naye njala bagamba mwena Bannayuganda abawuliriza ensonga zino.
bwe mutasituke ku buli nsonga yonna egenda mu ggwanga baatutega enkologo oba baatutega enkologo y'abasajja beeyita abaganda nga si baganda be bali mu kukola vulugu yenna okukyukanga abakyukanga amabidde okulya enkwe mu Buganda naye ng'abantu bano bakola buli kyonna ekisoboka okuba nti basula Obuganda. Mwalabeko n'ebifaananyi by'omukyala abadde akiikirira Ssaabasajja gwe yawa okumulamulirako essaza lye eri Mawokota. Mukyalo oyo nga Nyando Yosoferi yasobodde omugonnomulako ogufu kati nga ye RDC we mu Mpigi. Omukyala yono balobabulira amannya ge bamuyita Sarah Nannono Kawesi nga yabadde abalamulako Ssaabasajja Kabaka essaza ly'e Mawokota bamufudde dda RDC kati RDC w'Empigi. Omulaba bulungi nnyo. Mujjukira bwe twalwana olutalo okubanja Ssaabasajja Kabaka omukyalo ono ng'akolaga ne Mayiga baalwana olutalo okudiffuzinga information. Oyo omukyala baalwana olutalo okudiffuzinga information gye nakola nga tumulwana entalo. Oyo omukyala kati RDC wa Museveni naye ng'abadde akyukirira yabadde afugirako Ssaabasajja Kabaka essaza ly'e Mawokota. Oyo kati nno bye abantu bali mu Buganda mukitegedde bulungi nnyo. So musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo ne Omusinga Lwenzululu n'abafuzi abalaba ennono abatali mu nkwaza Museveni kubanga simanyi Museveni olunaku lwalifa ensi neefuna emirembe. Naye ffe ogwaffe tugukoze buli ekinajja kyonna mujja kuba mulina information ekikwatako nga si kipya gye muli, buli kimu kijja kubeerawo. So enkya Kibaale Kagadi bakomere tubasabira okutambula bulungi, mwena mutambule bulungi, mukaba tukumire mukume pulezidenti nga bwe tulinda Katonda kya n'abaseze mu Uganda. Ffe amaanyi agaffe tugenda gateekawo neffe tulinda Katonda kya n'abasezeewo nejjukira nti Katonda ayamba yeeyambye. Bwe tuteyamba Katonda tasobola tuyamba. Naye nga ate mukimanyi nti mulina okwongera okuzuukusa abantu mu Uganda. Abantu balina information, abantu balinga abaloge. Mugezaako batangira kino bagenda ku kino, mugezaako bagamba kino balowooza kino kye kituufu. Kati ffe tetukyalina budde bw'abo tugendagenda n'abantu n'abanakola ki abanaategeera. So nno izo ensonga bwe zibadde olwaleero Mukama bankumira takumira mpeera video ngifundikidde mweraba.